Okay, olunaku olwaleero gwe ssebo banya bandaba nga programu yabadde eteekateekeddwa omubiri gwa mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro gujjiddwa mu funeral home ku makya ne bagutwala e Namirembe ogusabira. Wabula we bagujja Namirembe bagututte mu maka gaabwe e Mutungo. Abantu abamu bafunidde omukisa okwogerako oba okubaako ne beboogera ku mugenzi. Abamu ku boogedde kwe kubadde Lord Mayor w'ekibuga Kampala ate nga ye mubaka as we talk right now atwala ekifo mwe bali olunaku olwaleero. Omubiri gwa Edith Katende Mufumbiro gugenda ssula awe Mutungo, then olunaku olw'enkya gutwalibwe ku bijja by'abajjajjaabe gy'agenda okuziikibwa. Honorable Bali Muwezo y'omu ku bantu ababadde very close to this family. Era y'omu ku bantu abamanyi family eno okusinga ndowooza abasinga kuffe. Era aweereddwa omukisa okwogerako eri abakungubazi. Bassebo ne bannyabo, Bali Muwezo bamuyise okwogerako eri abakungubazi bw'ati bw'ayogedde. Njagala owulirize ebigambo bya Honorable Bali Muwezo oba oli awo kinaatuyamba okumanya gw'abadde tamanyi bulungi nnyo mugenzi. Bampita Simple. Teweerabira Zaid Lighting Store, tukutegeeza tulina amataala gonna gonna. Jangu otuwagire kuba ku ssimu ezo. Katuwulirize tovaawo. Mbayo ye Lord Mayor bw'amala okwogera mbadde programu kano nkabawa ntumala Lord Mayor bw'amala okwogera tugenda waki munda wali kufuna ku kyokulya. Era Lord Mayor bw'amala okwogera nja kubasumirayo mu tumala komawo ku muki ku muzindaalo nga nange nkola ki nga mwendi nange nga nkola ki nga mwendi ate ekirungi nze ansanyusa Lord Mayor talwa mu bifo asiibula ndowooza n'oba Lord Mayor ajja tusiibula mangu n'atusiibula naye yigirizaako n'omusajja omuntu basiibula okusiibula si bulwadde basiibula tunobaleka ne batambulako ensi nedda buto naye gwe n'ofiira ku banno jangu Lord Mayor. Mukama mulungi ekiseera kyonna kubira Katonda engalo bakadde baffe mubuulidde enjiri era abantu bano bwe baba nga tebasikiriza Yesu Kristo kubeera mulokozi nja beewuunya. Olunaku olwaleero enjiri etubuuliddwa tebadde yoono, ebadde yaffe kwekubiriza mu mutima kubanga ono ebibye byawedde era nga Bayibuli egamba nti beesiimye abafu bakwata Mufumbiro nga ndi naye, bamukwata ndi naye tunyumya ku kkubo era nze namugoberera mpozi n'okugenda okutegeeza omukyala nti bamukutte nze namutegeeza
mukaaga mukyala we yabadde agenda okufa nalwadde era ndi mulwadde. Kyanaku nnyo ne taata we nti teyalina bisaanyizo kubanga yali akaddiyeemu ne mukyala we kubanga twali basatu nti naye tasaanidde. Kati ne ntwebuuza balooya bababuuza mu Uganda oba bali mu ezo n'omukyala ne taata ani asaanidde okuyirira omuntu? Naye nga tuwaddeyo ne reason lwaki yandibadde yeeyimirwa n'ateebwa ng'esinga obukulu n'ebbaluwa nga weeziri nti mukyala we ono yennyini yali agenda omuyimirira mulwadde akozesa $5,000,000 buli wiiki okumujjanjaba. Kitegeeza nti omwami yeetaaga okubeera okunoonya ssente. Health system yaffe mugimanyi. Singa twalina tulina abasawo balungi naye ebyuma bya poliisi tebikebera bituufu. Kubanga basooka ne bamukebera omukyala ne bamugaa talina kansa, si bwe kiri kato naye talina kansa. Mupumira wenyini alemerako ono yakinyumizaako ekkulu. Akabutu bwalina mubeere bulinga omusomesa waffe wandi tugende tuddeyo twebuuza finding out ng'omukyala alina ki kansa. Twabadde mu alternative budget omu ku badokita n'atugamba nti bannange nno kansa endwadde eyo ensirifu kati etugumbula abantu bangi naye singa ekuyitako n'egenda mu 3rd and 4th stage oba olinayo omwaka gumu ofe. Kansa atambulira ku sipiidi ya kika kya waggulu. Kitegeeza ki erife? Tubeere ne practice eyeekebeza. Gavumenti mugiveeko eri ku byayo priorities ndala. Weefunemu akasente genda weekebeze. Oba muntegeera tolinda genda weekebeze. Olimu tegeera engeri gy'osobola okwekeberamu. Prostate cancer omusajja owezezza emyaka 4 weekebeze prostate. Omukka guno omukulu abadde akyogerako omukulu akulira omwogezi Sebo MC badde oyogera omukka otuli omukka gwe tussa era kwalite ya Kampala yekyasinga obubi. Nalina wa KCC nga ngamba nti range erina kubeera 0 to 5 ya pollution. Naye tulimu 36 between 36 and 70 mwe tuli range eyo subnormal. So mbasaba twekebeze endwadde zino ensirifu. Kendayo wekebeze pressure. Ekyo nkibasaba. Batata mbebaza naye mbabuulira amazima nga Kato bw'ayogedde. Naye Katonda takola kikyamu. Katonda takola kiki? Tasobya. Maama saagala otye. Nkuwulidde okugamba Katonda kyatukoze kino kibi nnyo. Twebaza buli mbeera. Akaseera konna nabadde nnyumiza abantu. Akaseera konna Katonda kyagadde kyakola. Nabanyumiriza omusajja yali azze okunzita ekyamboka awo be nakuba n'enjako emmundu. Bajja kulumba nze kunzita. Nkyadde wa muntu n'agintekako emmundu ng'amanyi nze ŋŋenda. N'akookinga n'akwata kutwika n'embobinga saseeta waggulu ku mutwe. Okirabye kale owe engalo zikuba zikulire ddala. Yagindegamu bwati n'angabwega obula mutekansa omutwe. Nali wa mwami wako omusoga. Boys quarter.
tudde Katanda nakoti katolambu kachicho ina nezikira bikondi nela ibisasinja dibobinga era kasakoti kanezika bwenti netwala pakati musoko stop pakati yapa Honorable Nsubuga bali mwezo bwatyo bwayogedde basabo ne banyabo maliriza video eno ngamba saba mwena bannaye tulina amataala tusaba mujje mutuwagire jala nkulaga some of the samples z'amataala getwalese ku Zaid Lighting Store oba oliawo gwe wennawe neyagadde ettaala onosobola otukubira ku simu ezo ogenda kubanga okuba ku simu zolabawo wansi ng'olina ettaala gy'osiimye tukolere delivery bampita simple labaka video kanene. Like I told you before, amataala gonna tugaina wanene. Kati gwaina amakago gali precious home. Tugambe nyumba okyazo omugenyi n'ayagala osigala. Nga bulijjo. Soko tamuze video na taina taala lino. Amataala gano wengenda okulaga asobola okubanga agapa. Now, eno ettaala gy'olaba eno enyumira mu ddiro lyo. Eddiro ly'abagagga eyakabweti nga olaba eno weyaka ngenda gikuwa ku mitwalo 7 eza Uganda bwe ddugo teke mu ddiro lyo enyume toyagala eno ngenda kuwa eno naye era ndowooza ogiraba esobola okyusa lights kati mu abavubuka abalina akazigo kammwe nga muganda wange Sula kazigo ke ne obanga opangisa kera ku Macherani Road yeewunye ng'otadde ettaala ng'eno eno ya mitwalo 4 ne kano ka mitwalo 4 kati kano ka mitwalo 5 ne kali ka mitwalo 5 zokka so jangu kuba ku simu zolabawo wansi obagambe nti akalango kano nakalabye ku Empire bagenda kukwatanga mu mbejja ng'omukyala gwomanyi bagenda kukwatanga mulangira so banaye mbalinze enkoyo obwavu mujje mu mpage